Alright, yes. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuliza enkulisayo amachagolwa leero obudde bwa kinyika gobe ene waffe obudde webutye bulabise bisera bino ebya Easter ninga nkwanirizaako nnyo yona gyosinza gwangadde naffe we bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Bwenjogerera mu DRC, Joseph Kabila eyaliko president w'eggwanga lino atuuse mu nkambi z'abayeekera mu kibuga Goma akomyewo ewaka okuva eri mbuwaŋŋanguse gy'abadde akulunguludde emyaka n'ebisiibo gwe mukwano gwange aleeya ampuliriza. Gwatanatuyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola buli nnyo otwegattako naye nga enkwanirizaako nnyo mwenna bali mu diaspora bali emitala w'amayanja Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai mwenna mbalamusizaako nnyo mwe abali mu US, UK, Canada mwe bali Kazana mwe bali mwe bannankyukakyuka okubanga muyiwawo omubiri yonna yonna gye musinzira buli kyokola nga kigattako enkyukakyuka y'eggwanga Uganda nkwebaza ebyensusso. Kakati ne yaliko pulezidenti w'eggwanga lino erya Congo Joseph Kabila gwe balumiriza okubeera nga asapootinga abayeekera abagenda maaso n'okuyeekera gavumenti ya DRC Congo okuva eri mu mawanga gy'abadde mu exile. Yali yayimpozingibwa ku exile naye olunaku olwokutaano yatuuse ku butaka mu ggwanga erya DRC era nga yatuuse mu nkambi z'abayeekera be bamwaniriza eri mu kibuga Goma. Bano no ba two of ex-president abagenda maaso n'okwassociatinga n'abayeekera we bagambibwa wekitiibwa ekigambibwa Kabila Joseph Kabila eyaleka Congo mu mwaka gwa 2023 yakomyewo olunaku olwokutaano mu kibuga Goma agende maaso n'okuparticipatinga mu kuzza emirembe oba n'okuteekako effort esobola okuzza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okumenyawo conflicts ezigenda maaso n'abayeekera bano abagambibwa okubanga babaakingibwa n'amagye g'eggwanga erya Rwanda. Jjukira nti nno abayeekera bano aba M23 basazeeko ekitundutundu ne territories ez'enjawulo ennene mu Democratic Republic of Congo omwo nga mussa ne strategic eastern cities eziri close ne President Felix Tshisekedi. Kaakati nno Joseph Kabila atuuse mu nkambi z'abayeekera bano tetumanyi kimutuusiza tetumanyi nsonga waaki atuukidde eyo. Kabila nga ye ne ba senior M23 officers bamaze okikonfaminga nti former president ono yatuuse dda ku butaka. Aboogerezi bano abasatu ku condition ne bateeseganyiza okwogera ku bintu ebyenjawulo Joseph Kabila ng'atuuse mu nkambi z'abayeekera bano naye tebagenze nnyo kiri awo ensonga ezimu baaganye ozanjuluza olw'ensonga nti nno tebabadde authorized wabadde tebalina buyinza kwogera nsonga zimu topics ezimu ku media. Kaakati Congo gye buvuddeko emabega ezze egenda maaso n'okubanga etunugunyizibwa mu conflicts okuva mu January okuva abayeekera ba advancinga ne basalako ekibuga Goma. Olwo nno bino kwe mwali n'okuwamba Bukavu mu February. Mu kulwanagana kuno okwalimu n'okutta abantu abawere 3,000 bannansi b'eggwanga erya DRC. Kino nno kigambibwa nti nno eggwanga teryali ready kulaba nga kino ekikolwa kigenda mu maaso ekyokuhumiliatinga abantu oba crisis okugeza abantu abasoba mu miliyoni 7 be bagenda mu maaso n'okubuzibwawo oba n'okutalaga amawanga nga bagenda mu buwaŋŋanguse. Kati ebikola nga bino amawanga tegagumiikiriza kulaba kikolwa kino nga kigenda mu maaso n'okubaawo era walaba nga ebitongole ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu Africa omuli SADC, South African Development Community saako ne East African Community byagenda mu maaso n'okubanga bigenda mu maaso n'okwogera ku mbeera eno era n'okuteekawo resolution okulaba nga badissolvinga zino conflicts ezigenda mu maaso mu kibuga ekya oba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Joseph Kabila okuteekinga part mu effort okuzza emirembe mu ggwanga lino agenda mu maaso n'okugamba buli muntu ayogera ku Congo naye nga teboogedde ate ku bannansi b'eggwanga lino ku bakongoliizi n'agamba kino tekiri nnomo ekintu ekyanisaanye okuba nga kifiirwako be bannansi b'eggwanga lino erya Congo abakola Congo kubanga ngayo Congo tesobola kubeerawo nga bannansi bayo tebaliimu.
kati nno former president ono Joseph Kabila asuubira okwadressinga abatuuze b'omu Goma era ku same point okusinziira ku mawulire agava mu nkuubo okusinziira ku ba-associates abamu companies Joseph Kabila ku trip ye ng'ayolekera ekibuga Goma agamba nti nno tekyabadde immediately clear oba tekiri immediately clear nti Joseph Kabila gwe babakinze oba gwe bawerekedde ku lugendo agenda kumala mu Goma bbanga ki era nga ne pulaani ze ziri ki ebyo byonna tebinaba kubanga bitegeerekebwa wabula Kabila asuubira okuba nga Kabila okudda kwe mu ggwanga okuritaaninga mu ggwanga lye lino erya DRC lirabiddwa ng'ensonga banalitics bagamba presence ye mu kibuga Goma egenda kuba nga ewaseninga buwaseninzi mbeera era nga ku bizibu agenda kuba ayongerako bwongezi mitawaana okuba nga yatuukidde mu nkambi zino ez'abayeekera agamba nti nno masekati nga peaceful talks zigenda mu maaso Joseph Kabila kibadde kimwetaagisa kubanga ayingira mu ggwanga erya Congo gavumenti ya Congo weetyo weegamba egamba nti nno okubanga tubadde mu nteesiganza ceasefire ate ne walabikawo figa endala Joseph Kabila kigenda kusagula busajjuzi mbeera ssaako n'okusazaamu pulaani zaffe zonna ze tubadde tuteekateeka okubanga tulisolvinga conflicts mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okubanga nti nno bano representatinga okudisolvinga conflicts eri mu ggwanga erya Congo gavumenti y'eggwanga erya Congo saako n'abayeekera bano aba M23 baadde bagenda mu maaso n'okubanga bagenda teesiganya emirembe mu Kata omwezi guno era nga omukulembeze wa Arab yagenze maaso n'okulinewalinga effort ez'okubanga ati nno zino pati zonna ebbiri ziteekawo dialogues okusobola okulaba bombiriri bateekawo peace deal okulaba nga bakomekkereza violent egenda maaso mu DRC kakati Joseph Kabila balabiseeko n'abiyingiramu. Christian Moreka a political scientist eri mu ggwanga erya Congo ya agamba nti nno tanka diapos ezigenda maaso agamba nti nno waliwo strong connection ebyogerwa ebigenda maaso wakati wa Joseph Kabila n'abayeekera bano aba M23 era y'ensonga waaki agenze maaso n'okuba nga atuukira mu territories zaabwe. Pulezidenti w'eggwanga lino erya DRC Felix Tshisekedi omwaka oguwedde yalumiriza Joseph Kabila okubanga abaakinga n'abayeekera bano aba M23 era ng'agamba apreparinga okubanga agenda maaso n'okubanga akola obulumbaganyi obanga bakola omukago ne Joseph Kabila wakati w'abayeekera bano na M23 okubanga balumbagana Democratic Republic of Government. Joseph Kabila eyakulemberako Congo okuva mu 2011 paka 2019 ng'atwala office ku myaka 29 oluvannyuma lwa kitaawe eyali pulezidenti atwala eggwanga lino okufa mu mwaka gwa 2017 pulezidenti eyafa Leonard Kabila yattibwa mu mwaka gwa 2001 era Joseph Kabila n'asikira entebe ya kitaawe wabula Joseph Kabila ebbanga lyonna lyamaze mu buwaŋŋanguse ebbanga limaze ng'ali mu South Africa saako ne mawanga amalala aga Africa nga gaatalagga. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzira okuba ng'otuwuliriza era nga mbaagala nnyo. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement
osobola okubanga okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo point eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu
osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kana akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.